mulimu opposition nyingi chovola batadde wagaga solo ganji jinji basobole okusoloza batulugunya mu Uganda bamutamisa Museveni ate nga tugenda mu kalulu kati ebya opposition byade bijubilate nze nti president ataddewo penalties. President Museveni tata wegwanga ate jajja waliwo ebintu ebimu byatasobola kukiriziganya nabyo kati mmwe gantu mmwe aga waxi agabadde gataddewo bino ebintu enguudo muzibba tukimanyi muzibba n'abo abazikola ba contractors muzibbye ekimala kati ate mwagala temukomyawo kati mwasazewo mu bene mu bantu ne president leero abikubye so okwawukanako nze nsanyukidde startups kutugirawo misolo gya startups ezo za maba revenue mbade musoloza omwana afunya kakadde kekamu noyagala omukekejjuleko emitwalo 4 kakyasigaze nkago obo yagala azikozesa eki nze bye binsanyusiza wealth creation being a key factor nayo netutuuka ku nguudo nazogerako netutuuka ku ababbibe abataddewo agagundi gamwe mubbireko sente zigenda obayisa mbululu. President abikubye tugamba settle for the best. Museveni is the best and we are not settling for less, not anymore. Budget tuyamba fulumye atera ne sente zitwale twekwasa nte zimala za parish development model zongeddwako bananga mutuyamba agabiga Museveni agabba sente za parish development model moba tugenda bakunamira oba tugenda bakola kisimanyi ne musana kulayiwa oba musajja osana kulawa woba mukazi oba wetaaga kusala ko mabeere kubanga bantu mwe muvumirizisa government so bananga sente za miyoga kasolo basende muziteka mpulira growers badda basomawo ebintu simanya women biki simanya sende ezigenze mbachala naye ate fa abatuuka mu bachala wansi abachala bakaba sente tebannazifuna abamu yes waliwo abafunye naye percentage ennene nga mukola accountability muziba bannange olugenda mutuvumirisane muvumisa government kati fa abannyonnyozi abaliwo okunyonnyola omuntu wa wansi bannange ne tulemwa nga tulina kyosobola kunyonyola kubanga agafere ga Museveni gazibbye naye kati kulono president agenda aba mukambemu naffe abaliwo to monitor the implementation of government policies tugenda kubanga bakambwemu tujja tubinonoze mutuvume yenze namanyira mwanvuma dda tewali kifa kye mugenda kunvuma tujja kubajjayo oba gundi obbye tugamba obbye tutebolinga obuki obukakafu okulaba nti no tutereeza embeera as we are settling for the best sente zo ate government gyovuma already now oyinako kubanga waliwo sente yawe ziyitira mu iPod mwe musinza mwe muli next to NRM mwe mufuna obuwumbi bamufuna busatu babuna I think busatu kati ezo sente original nga muvumirira government simanya government mbinyo kati njagala musoka muzira obuwumbi obusatu obufuluma pakota wemunabugana awo tumaye nti muli democratic mwagaliza ensi yammwe temujja giri amulukwe naye as long as you can receive the 3 billions is it 3 billion 3.5 any kitegeeza you are more corrupt than Museveni so tolina kyotugamba munnakawempa ajja kufunamu atya mu budget naye bwendabye mu nsonga fe urban centers n'ab'ebibuga budget yaffe naddala ekutte ku myoga naddala ekutte ku PDM naddala ekutte those small businesses okuzisupportinga ezo zonna ndabye nti sente bazongeramu okujjako kati kye tuyina is implementation okulabika nti tufuna omubaka anatusakira nasakira banakawempe kubanga kawempe kyekitundu ekimu kyogamba nti kyo kiringa ekitali na mu Uganda kubanga otuuka n'obuuza programu za government mu kawempe tebazimanyi mudde bwembaze nga ndi mu kalulu ndi mukola mobilization kumanya ensonga zaffe nga banakawempe era ensonga ya government programs ntono nnyo mu kawempe n'olwekyo budget eno singa efuna member wa parliament oyo anateekawo olugogo okulabika nti banakawempe abasakira banakawempe tudduka nnyo okubalobingira ebintu bino bya lobbying okulabika nti tudduka kawempe yeetaaga overhaul service delivery mu mbeera yonna yeetaaga overhaul service delivery kubanga tuli bubi nnyo n'olwekyo ensonga endeese wano era okulaba nti budget eyo gyerabire bagisome tuwadde Greater Kampala gyayogeddeko sente ziri mu bantu enguudo ezimu tulina aba service betwadde nabo enguudo bagenda kukola era tusuubira by December enguudo ezisinga obutito kibanga zitandiseeko sigino zayogeddeko mu Kampala muziraba nga bazikola
roundabout zonna tuzitandiseeko era ezimu ebitaala kati kwebiri. Kyetubuzaako ekinene ennyo mu Kampala ge mataala, security lights ze tusinga okwagala kati okukolako, naye nga tusuubira nazo inshallah tugenda kuba nga tuzikuzeeko with time. Naye ng'enguudo ndaba nti kati nammwe abannamawulire musiimeeko at least kati kiri bulungi tekiri nga bwe kibadde ki. Naye nga era waliwo enjawulo, temukyasimba bitooke mu nguudo zaffe. Era nze neebaza KCCA omulimu gwekoze gubadde munene nnyo 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 okulaba ng'enguudo zino zitambula. Ffe tusinga okwagala ssente z'emiyogwa twazifuna. Complaint yaffe nti babawa ssente Uganda yonna batuwa kyekimu ne Kampala n'emiriraano. Kaŋŋambe Wakiso ne Kampala district tulina population nnene. Kati bwe baga nti miliyoni 10 buli parish, kitegeeza nti abantu 10 buli parish, ffe ekyalo ekimu kyenkanankana district emu. Kati ate nga funa 10 as per policy. Kyetwagala okomplainingako kyokka singa baga nti kakati nze for example nina ebyalo mu Kampala Central biri ebyalo 136. Ebyalo ebyo 136 bikola amagombolola geeri nga 10 mu byalo ebirala kale Kalamoja. Era kyobula nga bagamba nti Kampala teyavootize for president. Kampala eronda Museveni naye lwakuba nti ffe namba ebeera nene ebeemulonze ate percentage n'ebeera ntono naye nga tumulonda. Ebyobulimi ate ereseewo essente zaffe eza parish development model zetulowooza nti zikwata ku muntu wa wansi ezisobola okudda buli kaseera, n'enguudo ezikyali obubi ennyo. Nze ndaba nti ebyo bye bimu ku bintu ebisobola okuwanira economy yaffe n'ekula. Naye ate ekisinga obukulu remarks za president okubeera nti atugambye tulina okubeera n'obumu nga Uganda batera nga East Africa ate nga ne Africa tusobole okutunda ebyamaguzi byaffe. Wakati bwe tunuulira Busoga, kasooli waffe asinga tumutunda Kenya, watermelon waffe agenda Kenya, mu hotels, mu restaurants n'abantu ba bulijjo. So oyinza kusanga singa tetubadde na market ya Kenya, watermelon waffe Busoga ne kasooli byandibadde bivundira awo. So ndowooza kyetaaga pozi n'ensonga ye buli bwenguzi obukenuzi. Ekyo kyo muzeeyi akonedde ddala wali abantu bayagala ayongere okwogera. Kubanga ba politicians abangi bano betulaba abanoonya ebifo byaki ne mu kibiina kyaffe munda mwennyini amasente amangi ago ge basaasaanya. Omuntu n'ayita abantu nga 2,000, omuntu n'ayita abantu 1,000, omuntu ayita abantu 500 n'abawa amasente amangi n'abatuuza mu mahotels ne balya ne banywa. Amasente ago gavaawa? Abantu batandise ogenda mu fundraising nabo ne babeera nga president ne batuuka n'okugulira abakyama ne LC1s amaboda. So ndowooza nti ensonga y'obukenuzi eyo muzeeyi agigendeko n'amaanyi, tulabe bano bannaffe abalina amasente amangi nga tukola omulimu gwe gumu bo baki. Pozi nerabye nti legislation nga ffe parliament batongedde sente, zimanyi oversight, manyi public engagement, akasirivu kamu, that's 1 trillion. Kansuubire nti esente zinaagenda ku ebyo bye gavumenti byeruubiridde, kubanga tulabye nti epalament nga bwe mwagiraba efuuseemu ku outlet ey'obuli bw'enguzi abantu gye bali kwonoona sente z'omuwemusolo mukyeyononere. Kuba ezo sente oziraba tebaliyitako nga namuganza nti genda oyengeji ng'abantu mu community eyo. Naye kati babadde bali ku buwumbi, kati essaawa zino bayingidde akasirivu 1 trillion. So kansuubire nti zijja kukola emirimu ezo eziteekeddwa okukolebwa parliament. Otherwise n'ekirala tezikozesebwe kulwanyisa bamu abo be batayagala. Mwalaba wano parliamentary commission bwe yatula ne yeegabiza ssente. So ezo ssente ezo tulowooza nti yes finances waddeyo but wabeerewo okuzirondoola we tulaba nga bakuganyulwamu. Otherwise oyinza okusanga nga nazo zifuuse nga zile eza parliamentary commission ze yasharinga buli omu ne